Weba, yo bali kufumba nyama. Wali ku kitebe tasoze bulungi ndi ku kitebe mami ebyokulya leero nga baneyanziza jembe n'ebyokulya nga biyizi ogenda kulya by'olubuto nakende ku soko lieko ogenda kunja by'olubuto nakendeka komando ate kati buugi ate kati migaati. Okay, omukulu ogamba otya? Ndi eno kyali kitya bannange bitambula bitya? biri awo sitole kakomando sitole migaati sitole buugi Sheebah jakunja by'olubuto. Amugamba mutya abali Kachumbali TV Sheebah Ensaivo kansubi bitambulira ddala bulungi nnyo olunaku lwa Sunday leero nkedde kulambula ku muganda wange Mukunja Atasera ndabe ate ebintu bitambula bitya naye wesangidde omukyala omugole gwe baakawasa banne mukulike eyo abalabye omukolo naye mwagulabidde Mukunja obufumbo obusobolera ddala ssebo. Nze mbadde sinaba busobola naye owakabasiro n'ateekawo puleesha omanyi kati abantu balina ekizibu kya mulundi esibuziza abantu. Tugenda babuuza sooka omale ekizibu obufumbo ani yatondebwa nga abusobola ani atabusobola? Sheebah obufumbo butambula buti. Okay. Awo tugenda otandikira nsanze Sheebah nga ateekateeka ka breakfast musajja akafunidde mu budde awo twagala otandikira obufumbo butambula butya lwaki obufumbo abaserebu tebuwangaala oba Mukunja ne King Sheebah bunaawangaala. Mukunja buuza ku batuwulirizo bano abatulaba tutandikira awo. Abatulaba bannange alisigala maama kagwa keketonye tali kulya mulukwe ogamba oti ndi senata akaliriro nkalaba buli kimu ekifundidde bulidde kakomanda ak'omugeto kagaati ate bw'osanze yampadde edda n'ebirala naye Sheebah ngenda kejja ekibuto kanjeko ne galubini mbalaye bulungi kuba banna ebintu binyuma. Tokowe okay nyiga ready obedde kwezi. Okay Sheebah ogamba otya oli bulungi bitambula bitya? Bitambula bulungi si bubi. Obufumbo buli butya? Mukunja ekirowoozo kijjawa n'ogamba kangende nkyale mu maka g'aba Sheebah yali video shoot gwali mukolo gwa ddala kyali video shoot ate yo twagikoze ejjo alisigala maama era ebyayo byabadde bira twagikoledde walala naye twali tugenze nno na Sheebah munonyi mwali mugenze munona mu butongole nanti olaba obuzibu bwava nze nali kulu naye natwali tetugenda kutuukayo naye X n'ateekawo embeera ey'amaanyi ng'ayagala kulaga nti X yekka gwe nnina. Aliwa yenna Mase owakabasito Love Mase omanyi bameka? Why you are for the making noise gwe gundi manyi Love Mase omanyi bameka ba X? Niko omu kati ba Mase bali basatu
owaka basito owaji gomanyi waki ono mumase waffe yali ebweru nakomawo anti munyonyola ndaba oba yoyo waliwo mumase owaka basito owakabina k'olubaawo simanyi oba wakabasito waka nemmanyi laavu mumase abantu bamumanyi eyali ebweru nakomawo anti era benina bamase bonna baaliko ebweru kati wakabasito simanyi wakabasito saakalabako kuba saamumiitinga nnyo wakabuto kati onalaga mumanyi ate webizatayagala byose kale gwe gwomanyi munyonyole ndabo bayoyo omukyala omunyankole oba munyankole oba munyalwana eyali ebweru eyayisaamu ku muzeeyi w'eggaali nakomawo yavuma maama we yoyo gwe ŋŋamba munkula babenina bonna beera bavumi enkula ali awo musheshe kitegeeza omumanyi kati nenkubuuza wakabuto saakagebera ndikabikola kati gwaziba okumanya ate akabina ke kali katya mungoye kayinza obutalabika bulungi kati gwe yakalabako kati kalimu wabula nkuba naye okuba biki byetwogera okuba kutta namwe mwali mwamukowadda okuba nedda ssebo ongambe ennyonnyole mukazi kale we bamuteekawo akabina ke kale ogatta obubina bwe bumeka ofunamu akashiba andi kati abuzibu nze saakalabawo kale mukugettagatta amangu bwekalawo nga tekali mungoye kale kewalaba oba kali mungoye oba tekali mungoye ogatta obubina bwe bumeka ofuna akashiba engade yakashiba nako nje sikalabangako nga tekali mungoye shiba yimirirakulabeko yimirira taga kukutyawo kati egera omwana owulisi engeri gyenalabaakolinga nako tekali mungoye nizobanga ogatta busatu wamma tuza akabina kaffe tuza nyasi kyebaita nyasi ogambye bwoli ogatta bumeka buyinza obeera nga buli busatu okufunamu akashiba ono akuba mukunja buladi nze nkuba nayo naakuba tuli ku tv bantu bagamba biki byetwogera no n'abakola ku tv baba n'obubina tebaba na bubina ku kabina kikyamu kiki tuba twogedde kabina buladi anti okompalinga obubina bwabantu aba tv mwagadde ate kukisusa okompalinga obubina bw'abantu tekiri olaba bakompeyalinga katonda kati ate olwa kabina waliwo kye batakompeyalinga era omuntu asobola nabeerawo n'agamba akayindo ka King Sheebah n'akayindo ka Mukunja so kakati aliwo eyakuleetako effujjo kuba nze mmanyi omu oyo gwenyonyodde alina obubina busatu bwogatta ofuna akashiba kamu ngayagala kwefuula kabejja ayagala kwefuula nti yenna mu be nali njagaddeko yeyeka gwe nali njagadde kumbe basukkamu ye naye babeerayo ne basirika kati yali annyonnyola era ekyo kimukunja abakiroga tekitegeera olekawo otyaze mbe simanyi ye mulekawo ntya mbwe akwata iPhone mbwe simanyi mbwe yaliko n'ebweru yalinnya ne ku nnyonyi simanyi mbwe alina ebbeere simanyi mbwe anyirira feesi kati njagala kulaga kino ekintu ensi we tulaga wazibu nnyo ogenda kulaba be mwayitanga abalalu nga babakuba embaga ogenda laba abatalina zi iPhone nga babakuba embaga balekewo iPhone oli abeera eri simanyi mbwe nze nina obubina bunene simanyi nze nina simanyi nyaasi simanyi nze nina ki obeere n'enyaasi zo ekudibirire obeere nayo ng'ebidaala wali obiraba biyitaŋŋana naye bantu natunulidde antu nga boogera bingi kati gamba x ate watatukwata mpola alina otukwata mpola x mumugambe by the way when I am for the speaking the truth mugambe x oyo love kabasito buli lunaku alina okukeera atukolerengayo akavidiyo nga atuwozaayoza nga atukwata mpola ng'ekyatika watatukwata mpola tusobola okukolayo omukolo omulala kunja obusungu nga bungi byaddala omuntu okugenda mu bakadde b'omukyala oba olina ensonga kwosinziire ey'amaanyi oba omukyala wo gyakukoledde n'ogamba omukyala wange betutobye naye kaŋŋende ewaabwe neeyanjule oba nkyaleyo kyekyo kyewasinziirako okugenda mu bashiba ng'oggyeko ebyalabumasi ate era buli bw'olinda munombwe amale ekkola bingi kitegeeza oba tojja kutuuka ebingi byebiriwa
salawo busazi kera kumakya weesuulemu eddalu salawo gende wawe bazaala omuntu wo buli wona ddawo kaninde ebingi ninde emmotoka ennyingi ninde tenti ennyingi ninde keeki ennene tojja kgenda olwo ovuganya ne bwotagenda kusobola okitegeera aivo abantu bagamba ne Mukunja ebintu ng'otute bitono olugenze era yasesezaamu ogwo omuliro bwe twatute bokisi nkalu yoyo kabasito abantu ne bajja ku social media ne batandika ebokisi ezo tulabye enkalu ebokisi ze batutte okunona Sheebah temubadde nnyo bintu basobola oba batuufu nga temwabadde naye era abakadde batusanyukidde ekyayongedde okundaga nti abakadde baagala ffe abalina abaana baabwe tebaagala mabokisi gaffe baagala musi bintu gwe wenna alina omwana wa munno wamugjayo ewaabwe mukukuta naye mukazigo omuliisa emberenge woomukuba empi sibakugamba omuzaddemu obwana kugamba tugendeko mu bakadde mbu sinnaweza bintu abakadde tebaagala bintu sooka ogende baagala kulabako gwe nze era abakadde essanyu lyabadde libatani bannangoze bannange amaaso beerabidde n'okudda ku mabokisi kubeera ebokisi babazisumulula nga tukyaliwo simanyi batwadde tukomyawo obulamu bakomplaine bagamba empisa ziwalagidde ku buko nga size ez'okubuko wabadde ng'ali ewaka ewuwo empisa zabadde zitya Sheebah empisa zabadde zitya nga tuli ewaka mubakani nabadde wabweru nga kale boogera nnyo naye nga gutonna kiwala ssanyu lyabadde libatta lyabadde essanyu babamperekedde andijjukira twatuuka wali twali no tugenze batono kati tutuuka kubayita ababiri awo entebe kati tusooka tugula ebintu nate ne Bobi Yanga nanga Mukunja tuguleyo ebintu tujjuza amabokisi kati Bobi agenda agula ebintu mu maduuka awo nfulumako kati omubanda omu yeyandabye n'abagamba kibanda wuli wali kati ajjukira abeeyo bamanyi Sheebah kuba embo gye yakulira eyo aga bulijjo Sheebah tumulabe eno tumanyederede nga bakuŋŋaana wabooda ng'atemya ku wabooda nga zijjula nga twolekera naye mukutuuka kati bo babadde baagala mpisa kyendala tuwuyise ng'omuku ne watuuse nenju wayingidde nnyingire basese ntubeere bweru wama Sheebah tewasooka osanga abadde akubiddwa wagenze ku bukongo otaddemu nadde nkubiddwamu bebi wakirowoleza bbanga kino ogamba ngenda gende waba Sheebah notandika okweteekateeka nakirowoleza essaawa 2 era nenkiteeka mu nkola sawa 2 n'okubira banno wayisooko nje viki jangu gobiyanga era buli omu yajja ayambadde zaasuddeko twatuka ne baŋŋamba kinaalabika kitya nga tutuuse mu lujja kati nadde mu kijiini kyange kyola nadde sibikula kanzu ekijiini nga kiri awo kyagatta Sheebah akimanyi kati bakyali ye baŋŋambye tusuuleko ekkanzu kati nsuulako ekkanzu suna beni yeyambadde ekkanzu kati nze nadde numbidde mu kikanzu kyange kati mbaziratonde n'agamba ninamu akakooti kange ke nayambalanga nga nkyali mutonotono sinnagejja oba kakutuuka mukuko nze n'agamba nensuulako nenyuma buli omu n'agamba gwe ng'onyumirwa emikolo oli muvubuka wa ggwanga ki nembagamba ndimu olunyalwanda netwolekera baviki bwe balabye amakanzu nabo ne bukumbeezaabwe gwe let me for the telling you the truth abantu bategekategeka dda amakanzu amakooti gomesa ebikoyi ziri mu njungolole balinda kuwulira kapa era bibiyo omukyere gweyisigoni era nange senga wankubidde bukubizaawo eyange gyeri waggulu badde njiwako buyiyi abantu balina ennyota y'emikolo era simanyi Sheebah tukole tutya tubongeremu obulala banda abalimu ennyota y'omukolo tukole tutya baako kyogamba Sheebah tukole tutya anti munaye kisinzira akasente kwe kali nako okuzunguka naye ogendayo kalenga bagamba kira kavuddawo ku mulirwano so kati Mukunja omu amagezi ki ku bantu abamulaze ennyo baluyisa abantu bangi nemmanju yonna wayitayo abantu kati ndozaawo gwenwawakumulira nekasita muveeri amutegeso nga
abalabika ku baana abali wano waliwo akyazizza ababazuukuka emitima. So Mukunja bwe yagamba nti tujja kukyala wawulira otya weetegeka otya? Neetegeka bulungi lwa nsonga twasiimula obutebe ne tubuteekawo. Obutebe bwali bweru ne tubusiimula bwali busatu tuteekawo bulungi nnyo kati mu kisenge tulongoosa ne tusiimulawo ne tugamba kati abakulu bajje era twasooka bujjawo ne tugamba we bajja tukuseewo. Mwabusiimula bulungi nnyo ne muteeka ebbali ti abakulu bwe bajja nga tubuteekawo ono luganda wange ono luboyera yanziraga yagamba nti munnaye bajja naye owa dreads ojja mulaba yatera oyimba ne King Sheebah yaliko abantu ne beesunga. Kati bwekutegeka ne tutegeka era obwo obutebe babusanga tubutadde olwo lwabalaba we buti neteekawo obutebe bwe batuulamu. Senga wagamba abeewamwe nti agenda kujja n'atajja wandiwulidde otya? Nandibadde bikyayi nga simala nandibadde nnywa bikyayi ate oba munnaye kyoba weesunga oba olabye ebbusu era ezo zonna ennaku mbadde ndaba bbusu mpaka wazze. So abantu Mukunja bagambye abakulemberwa Laavu Mase abagamba nti n'ebintu bokisi zaali nkalu mugamba bigambo ki? Nze ngamba bokisi tezaali nkalu saazikebera sina kye nalaba kubeera luli ebyedda twalaba emikolo nze nalwako ku TV nga ndaba embaga n'emikolo nga kale ebintu biba bingiko oba bajavudde abazadde kubaana biki n'okuba naye naye nga mu bokisi omwo omuwala naye bamukiririza ddala n'alaba naye nze saabirabyeko simanyi nawe baba aleese biki naye nga kyadde kiraga nti bokisi zizitowa. Bwewazirabyeko wazadde zizitowa kuba bazisudde naye ng'olabira ddala bazituza maanyi. Ba ex ba Mukunja abakwogerera amafuuku era tajja fumba era biki bagende mu nnyanja bawuge wanaaba baagala nga abasangange ba ex ba Mukunja bagende mu nnyanja bawuge asinga okubyogerera ate mu bantu mba nswala ekitiibwa kyange bakyonna wali wakati bamanyi naleka nkozeewo olina legase y'amaanyi ewaka eri naleka nkoze eri naleka buli kimu naleka nti n'abaana mbategese era banjagala nnyo baganda bange boolaba lwansonga naleka bonna mbategese nti ono aba wano oli aba wano bonna ne byena ennaku ze nali nga nkyalayo naye kati ate wempulira ate abeekubako naakalaba woba nti nti wafuna nze nembeerawo ati kati bonawo baddemba okufuna abalala abababugumya newelubaluba kiwulira newelubaluba abasajja bangi abantu bangi osobola onoonyerawo kagube mulimu era onoonya omulimu n'ofuna ate kati ebyo ebyokunkwasa puresha byakintuuka okulwala puresha nga jjajja yennyini era byali bizibu yatuuka ekiseera ng'ali wakati akyakola n'alwala puresha ne bamuwa eddagala lyakadomola ng'alinywanga tejjajja okola kintu nnyo n'eddagala lya puresha nga bateekamu katungulu cumu nebalagira ddala nti olunaku ng'anywa emirundi ng'egi. So ba ex ba Mukunja tebakubya puresha? Puresha njagikwatibwa nga jjajja wange munnange babeeko we bakoma mpozi nga ye akyagala okubeera naye nze kinnuma nga nze ng'ekizimba wonaakiraba ku mubiri niweekanga naye ate nze ekizimba ekyange kiri munda basusse baludde ate kisusse bayise namu abakuvuma bange bannaye abavuma Sheebah tubeegayizo babazanya byabwe naye nga bakuleke bayiseemu nnyo oba anti wabatwalira omusajja namutwalira bali wamubajjako baali bamwagala gwe basigaze omusajja waabwe nze ndiwadde mba omuyimbira obuyimbizi ate byampaka ebyokuzaala n'ebyokubeerawo nti mpaka ate kati toba munnafe obeera bakusinziza amaanyi omusajja nga bamututa nkugambye baba mwagala batwale olaba kabeere mutamani wo tomulemera bo bali baba bawulira bamwagala bamuwa laavu gy'ayagala bakola ki bambi babasondayo n'akasente ne bakamuwa kati nze nkola ente nze omukazi atamanyi kulwana emikono egyange ogiraba giringa bokisi za nnyanja ozibala n'oteeka wali
naye wamuwaka ki tezire mukulwana wamuwaka ki akamubajjisaamu newe maikanga ali awo amukubidde essimu ngazaawo sisobola sirina kuteeka n'eri bimugaana ne Mukunja akwagala olaba yava ku bali abalina yatugamba yantwalira na mutabani wange kusomera kimwebazaako baba asoma kati asoma nabiwulira buwulizi ku gundi ku TikTok yatwala mutabani wange kusomera naye nti kyemwebazaako mukama amuddizeewo asonga ekintu ekyo si kyangu so olunaku lwo lukeera lutya nkulabye ng'osiimuula musajja omuwadde katya obufumbo abawala abali eyo obawa amagezi ki abataagala kufumbirwa nze mbawa amagezi nti munnange wafuna omusajja asabe kitawe mitwalo agawa omusajja aleme kutamujoga kuba nze gwolaba njogedde olw'obutawa musajja yenna ssente n'abali bonna banzalamu ne bandekawo singa nakwate kubona ngende wata nemugamba yaga nga musimba nveeko abeere nga ndaba bulabye ekyo kintu kyali kisoboka abeere na ssente nga nze tambeerako kitegeera omukyalo omusajja wamukwana nakkiriza agenda asaba akasente akawa omusajja singa ate okumbeerako nyo nze sinange sivaako ssente sivaako tegeera ninga abantu babulijjo olunaku lwo lukeera lutya ku makyozu mpaka kawungeezi tutandika lutya olunaku mbeerawo era ku makya noyeza ku bintu nenenjoza ku bintu nenkutama olamanyi okutama nze obuzibu bwange kutama njagala nyo ebintu by'okutuula era newe nali ewange nga ntuula butuuze nga njoza bintu biki naye nti kukutama era nkutamyawo neŋŋamba gwe bataddeko eddaala kutuula kulayo katebe kange oba kasituulu nekimu kikola ntudde nga ntudde wamu naye nti abasinga bagikola bakutambe naye nze embeera zange zakutuula Mukunja obufumbo ebbanga lyobumazeemu ng'obeera ne King Sheebah ng'omulugye mu butongole bwabwe butambudde butya kati mwena mwegomba ofuna ababaagala mufa ebintu bino ebyobufumbo kati nange enfumbirwe nange empase nange enfumbirwe era nkutya musooke mwetegeke otegeeza atya okwetegeka bino ebyaffe byababanda tebibaamu kwetegeka nnyo ojja kugwa ku muntu awo kubanga walabye Mukunja ne Sheebah omuntu alyoka akulumya omutwe kazi balumya emitwe omuntu alyoka akulumya nabavaako mameo ana era eri wano ekwagaza ofuneyo omuntu ng'amanyi laavu naye baaba teeka Sheebah yekka yabadde ne laavu abala tebalina wali laavu eno ekyaliyo mu Uganda njaga yakadonata laavu woba oyagala mukazi abaagala omukazi kiraavu mase kikyaliwa sebo nze gosindike walaavu mase kozi wagambye okufuna akabina ka Sheebah kamu ogatta obwalaavu mase buna wagambye buna butaano owaaye ekidde mutotya wena wakyogedde obufumbo bw'abaserebu tebuwangaala how sure are you tobugenda buwangaala nga lwaki buwangaala oba buwangaala oba tebuwangaala bwe bumanyi olowooza lwaki tebuwangaala obufumbo bw'abaserebu nanti labayo nti bakwatagana n'abantu bangi oyinza okuba nga olina woyimiridde gurupu nejja temusobola bulamu akwagala oyinza omusigalako nowirabira mukazi oba nowirabira bbaawe nemunyumya emboozi naye ngaoli byekimulumira muli nga maye nga tebavaawo kumbe Mukunja ayina gwe yali anyumiza naye n'owulya nga kikuluma kyanumanga mukwano gwe ng'ogamba lwaki tebamala asomala kunyumyanga mukwano gwe Mukunja kyanumanga mukwano gwe Mukunja
weteeseteese otya okulaba ati nno ebiremesa obufumbo bw'abasereba okuwangaala tebigenda kujja mu maka ago ebutabula? Bwani obutawangaala? Obufumbo bungi nnyo. Oba Kenzo. Rema. Nga nali mbaagaliza. Nze Rema nga kyalina Kenzo ngamba ebyanamba esinza obbirako naye baayawukana. Ennyimba zonna era zinyumya naye baamala nekawukana Rema n'afuna omusajja omulala. Nakitegedde. Bakyalina Kenzo. Rima just did buyuga enkya n'enjijjonero. Rima Mr. Henry wabula kakati kumweteeseteese otya? Just Nembebekulu ne mukazi we. Bebekulu bakyali bombi. Baayawukana mukeera. Wamma baayawukanamu kasepiki. N'ayimba agenze. Agenze. Kyendaba mpozi amalogo yegayinza kuba kakati oyo omuwala mulogo. Love Mase. Oko kabasito nze simanyi Love Mase manyi kabasito. Nabo bana. Manyi oyo nesina bangi Sheebah. Manyi kabasito mulogo afuuwa emindi. So ayinza ogikufuuyira. Kati tatudde. Tatudde. Naye we tulaba ataddemu amaanyi mangi. Ajja kulabayo omukolo omulala. Ffe tetugenda kwogera bigambo bingi. Tetugenda kuwoggana naye. Tetujja kuddawo tubeera kuba tuwoggana naye. Waliwo ebisolo ebyamanyiira okulwana okuzannya nga byegubya mu ttaka byevulunga mu bitosi. Kati naye weeyagala ozannye nakyo kiba kirina okusiiga ettosi. Kati tetugenda kuwoggana na kabasito. Ffe kasa tulaba nga yeevulunga mu ttaka yeebunya ettosi nga ayagala tusiiga ttosi. Ate ffe emikolo egyaffe sijjategeka nnyo. Mukunja, ensangi zino abafumbo bakoze DNA empitirivu. Ogikkiririzaamu DNA? DNA mpaze Sheebah DNA yekibebi. DNA si DNK. DNA. Okwekubisa family. Owaye tunuza kamera wano. Okwekubisa empiso ya family. DNA kwekubisa empiso ya family. N'okubeera nga weeganga omusajja obutakufundisa lubuto. Lwaki abantu bakola nnyo DNA ensangi zino nga bw'oginnyonnyodde? Anti omunaye abasajja ennaku zino bakulu nnyo. Ayinza okuba nga akwagalako bwagazi bibyo agende. Tajja kubeera nawe emyezi egiwera. Kati kyova olaba weetangira okufuna olubuto. N'ogenda ne bakola DNA. DNA bazimira zibanga mpeke bagikubanga mpiso. Waliwo empiso. Waliwo n'obuweke. Bw'obeera oweegatta n'omusajja naye nga tolina wadde nakyo ofunamu. Kasomira kwekeka DNA. Oba tofuna yadde lubuto. Okay. Babutunda sente nga mmeka? Obweke bwa DNA babutunda sente nga mmeka? Obweke owayo 15. Waliwo ne bwe bayita pills. Waliyo n'eddagala edda n'obeera tozaala yadde. Kasi tokozesa DNA? Tugikozesa sente tugikozesa? Sooka tugikozesa ng'egyagala okuyimbira. Nze bawuyagala byakuyimba ennyimba zigendeyo kati nze banammanya batya nafubutuka full munda. Musooke mukole DNA musooke muyimbe ennyimba. Basooke bammanyi. Kubana bali tebannasalawo ndooza bagamba alabika yamukyaza bukyaze. Kati DNA musooke kukolayo abbanga ki? Ya myaka 4. DNA ya myaka 4 nga giba mingi. Emyaka 4. Kale mwaka gumu. Mukunja. Yo. DNA nga Sheebah bwaginnyonnyodde ogikkiririzaamu? Menze siwakanya nnyo omuntu wange. DNA tugenda gigendako naye omwaka mulamba si munene nga tuli ku DNA. Omuntu ogwasabye abadde nasabye neena nga muli ku DNA. Sheebah tosobola kendeezaamuko?
Emyezi ena. Emyezi ena eba ya bukerenda eba ya mpiso. Ya mpiso. Mukunja. Yo. Obufumbo amuvubuka ali eyo nga abutya omwamagezi ki? Olwedde bali mu bufumbo kati ate batya bwaki nga babulimu. Gwe londako omuvubuka omwawo atugambe nti amala emyezi ena nga tabikoze. Kati obuki ekitu bali mu bufumbo ate mbo batya obufumbo. Olwedde abantu abo bali mu bufumbo. Jasi kwebuzaabuza. Abantu beebuzaabuza abantu bali mu bufumbo eyo. Sebo nayita ngaawo ne ku zi Instagram zezi Penegram n'ateekako status single. Status single. Simanyi single and searching. Simanyi genda. Okitegeera? Naye nga w'omuguza mu kafunda n'omugamba ddala. Tolinaayo. Omala emyezi emeka nga tolya. Ogenda okwetegereza ennyo. Abagamba mbu bali single. Beepiikya n'okusinga abafumbo. Kuba abafumbo boosanamu. Naye ng'osanga abagamba mbu bali single. Nga bakaabye enkebete wansi awo leero amasasi ne gawandagala wano leero n'agawandagaza wali. Kitegeeza bo bafumbo nnyo nosinga bano abafumbo abalangirira. Abantu abo bafumbo muli bafumbo bannange. Baleme kwebuzaabuza. Obufumbo kyeki? Obufumbo omukyala yagamba kwe kusula n'omuntu akunyiriza ebbangi ggwanvu. Ng'osula naye nga akunyiiza ne mubeeraawo. Naye nga musula mwenna. Sheebah obufumbo kyeki? Obufumbo? Sinaba manya bulungi naye oyo omusajja n'omukyala okubeera nti ne babeera mu maka gaabwe. Omusajja n'alekawo omukyala n'agenda. Omusajja n'alekawo omukyala ewaka. N'alongoosa ebyawaka n'alabirira buli. Kati yo fumita emboozi. Kati ng'omwami ye yaleseewo obuvunaanyizibwa oba nusu kasanvu oba gumu kitundu oba gumu bbiri nti esente ezo nsanga ofumbidde emmere. Era omukyala n'afumba bulungi nnyo emmere. Bweba obufumbo omusajja n'akomawo mu maka ge. Sheebah, omusajja bw'akulekera nusu kasanvu tutemeetemeremu akasanvu ako kafumba mmere ki era omusajja akomawo nga ki ekiri ku ttebo omuntu ali eyo ategeere. Njagulayo emboga zange bbiri. Nga za mmeka? Emboga buli emu nga ya 7. 7 le 14. Oba emu ya 10. Buli emu ya 10. Ze 12 wasigadde 15. Kati ngulayo n'ennyaanya zange. Za mmeka? Za 10. Ezo 13 wasigadde 14. Ngulayo obutungulu bwa 2. Ngulayo green pepper, ngulayo carrots, ngulayo ne green pepper. Ebyo bya mmeka? Obutungulu, green pepper, carrots. Ebyo carrots, green pepper. 2 bya 2. Green pepper wa 2, binganya wa 2, carrots wa 2. Ngulayo ne butto. Wa nusu ebi. Asiika emboga kuba jjukira zonna sizisiika zimalawo n'enkya nnina okukola ki? Okulyako nga nfuna wensiteeka nga nzibikkako. Almost nayo twala ennusu nga 10 wasigaddewo 13. Kati ebisigadde nga ngulamu omuceere afu ya mmeka Mukunja? Sheebah yagimanyi. Afu y'omuceere ya mmeka? Tuba bangi. Afu y'omuceere ya mmeka? Ndidde okugira afu y'omuceere eyinza obba nga eri ku 2 oba 3 oba 2.6. Owali anko tunnyonnyolemu. Afu y'omuceere ya mmeka? Ya 2. Ekuoke ya 2 wasigadde olunusu 10. Nusu 10 nga ngulayo ku butunda n'amazzi aganyogoga nga nkamula mu jjaaga. Ebyaddala akasanvu kaba kagiza ate ng'emmere ennungi. Mukunja, owulidde akasanvu mwana bw'akatemyetemye? Oyo omwana mulala nnyo.
kyolaba nagambidde oyo Swembo akwata iPhone ono mwana mulala husband material big idea ayimbako ebyeddala akasambu akatemyetemi ng'emmere ogisangawo n'ekyokunywa nga naye aba iPhone bw'omulekera akasambu ajja kukakuba kuba ayagala za nkoko osangawo bivumo kati era abantu batugamba beera n'omuntu wakuwa emirembe kati Sheebah ne ku kasambu atetenkanya ne mulya ne bafikawo n'emboga z'enkya enkya kwanaatandikira naye akasambu okawala avumasa akagulamu data omusanga ku TikTok nga yasaamirira nga kyonna kyasaamiridde kiweddeyo weyebamba gwe kimama kyange enkutta oli mulambo mwe ebiganda temute okitegeera olwo bamulekedde kasambu afumbe okomewe waka nga waliwo ekyokulya kati tunula akasambu kowaddera avumase n'akasambu kolekedde Sheebah abasajja tubala we tufunira gwe mulembe we gwalaze obufumbo ogenda busobola Sheebah okisanga kiri kuli ng'ensi yonna yonna yeerolera egamba lengera ejjobe Mukunja nga tumaliriza projekiti ya maama yeri out abantu bajagadde olina projects ezijja maaso awo musicale ayinza okubanga mwavu neggomesi yandibanga alinemu alisigala maama kagwake ketonye talikulya kale yandibanga teyasoma nga n'oluzungu talumanyi kasita gwe wasomako Sheebah ayinza okubanga mumpi n'okumulagako mu bannakuswaza tomwegaana bambi alisigala maama kagwake ketonye ayinza okubanga mulema nga tambula goma yeyazaala gwa yakanga zabu alisigala maama kagwake ketonye talikulya mulukuye. Wow, abantu bakwagadde Mukunja mwana simanyi nangeri gyenyinza kubeebaza abo abaana mwana banjiriddewo manyi mwana omuntu ateekako kaddata n'agenda ku YouTube, Facebook, TikTok mu bantu bonna ba celebrity nagakanoonye Mukunja Atasera ne King Sheebah abantu abo. God blessing you so much, I loving you so much mikwano naffe tetujja kubavaamu just abatukyankalanyamu be bano naye twabafunidde eddagala buli we batukyankalanyamu katono ngeno tunywezaamu kati. Okay, nga tumaliriza abanye abantu baagala nnyo ebigambo ebisembayo wali bitera basanyusa bibeera mu luzungu oba kati bw'olina mu luzungu eri love mercy. Love mercy boyo tumugambe tutya bannaye leero pozi wagambye yaliwa ebigambo nina bya Sheebah namugulidde ya lwingi ebikakunyumidde musuubizeeyo mbaako gyomusuubiza bantu mu luzungu abantu bamanye nti nobakabiri sooka osuubizeeyo mu luzungu nange nkusuubize oluzungu lwange lwakufumba lwakwoza lwebyo byontwalamu ebyo tumanya kuyimba olulala salusoma gwagenda otonyekeza oluzungu lwange nambayo obugambo tandika oyimba tandika okugira kutya buuza ku bantu oluzungu lwange kale abantu babuuzeeko babasiibule mu luzungu. Bye bye basweethearty. Bye bye, I love you so much. Tugende mu maaso. Kale ngambayo obugambo bw'oluzungu obwange abantu baleme tuwewula nnyo bagende tumanye ebizungu. Obanga agamba nti nno waliwo yali alwogeddeko naawe kati nga nze ozijjamu byange nedda. Yali alwogeddeko nange Sheebah kati nze sinzagamba obugambo bwa luzungu ngambayo okola mama Fina mba njagala akuzeeyo osome nange nzireyo nfuna owanga nzizaayo asome. Omuntu aliyo ng'ayagala okuzeeyo Sheebah asome tumwandikiza oluzungu balunsabye nnyo naye nga sirwina. Omwana
muwaaneko mu luzungu. Kati kyabaffe betwalina nga bakambwe nnyo bakuba ne lutulema ne oba okoze kakinga kakulemi nga akugalamiza twalina masita mugado ng'akubira maafi nga maafi mumanyi naye oba oguddemu kamu nga kugalamiza n'owootekayo ebipapula mu mpale nga gagenda obigyemu weesabikanga naye nga gabijjeeyo njagala kabina mama ng'akakuba nga tamanyi nti akabina kakuba kaliko nnyiniko mama na madamu Charlesima ng'asomesa SST bannange oyiye nga tuyimba nga tuyimba nga simanyi nafuna n'ekitone ky'okuyimba nga tuyimba kayimba kikuwayimba mu buto okujjukira ku ssomero eyo ku ssomero kaluzungu kayimbe mpuli So we pupil from yonder school fair and fine, no nonsense through happy and everything. We welcome our dear visitors, our beloved parents, you are welcome. Our teachers are here to receive you. Settle down and feel at home. This is Saint Luke. Wow. Sheebah, okakubye. Mugoye, inakayimba kujjukira mbuto. obwange bwonna Sheebah kayimbye oluzungu sigenda kugattako nja byonoona ayimbe obwedda yewala oluzungu aluyimbye mbuyimbi kati gwe lwogere tumalirize oluzungu ewa ngamba nti basibirire entanda abasajja bali abatidde okuwasa okusibirira entanda mu luzungu yeki kingambe we bantandikira okusibirira entanda oba kiki kati lwaki ombuza ebyoluzungu nga nawe bikutawanya kale ebigambo ebisembayo bye balina okukola ki okutegeera we are starting from here tomorrow techa bwaffe mu buto tebakuteekamu kagumbi kalagala enjogerayo olulimi ebigambo bibulabulamu abaana babateekamu akalagala nga babazadde oba mulenzi oba muwala bakayita batya akalagala bakayita batya olulagala balujjako ne balujuzaako akantu ne bakateeka mu kazigo tebayita akalimi olulagala kati bwe buti tosobola kanteekamu kajjo ozibuugiza olulagala naye nti kiba kyavuni ngozalidda banoga ku gundi empoona ezikufuuka ku gundi kululagala mu lusuku okuteekamu ebigambo byonna biba bijjamu oluzungu lwo nze bukyankulaba lukutawanya naawe nganzi for the starting okay Kachumba TV lero letusazeewo okujjako mu maka ga Mukunja Atasera ate tuwayewayeemu mbadde mumbuuza nnyo kumbaga tewaliyo ate obufumbo kutambula butya mulabye embeera nga bweri kwali kwanjula okay kumbaga tugenda beerawo nnyo mugenda biraba mbeere bulungi mweraba